bw'oyimirira ku mazima oyimirira bwawamu. So bangi bavumye federation, but I think now we are seeing the light at the end of the tunnel. Yasakidde federation sente milioni 10 na meka? Bilioni 10 na meka? 18? Asatu 18? Bilioni 13. Bilioni 13. Yeah man. Tumiyoze oba tugende n'abemulugunya. Akati awo abate ekisooka osookanga n'osiima omuntu kyakoze. Kati nsiima Eddie Kenzo okuvaayo n'ayiwawo omubiri nange mwennyini ayogera naawe nze yasookera ddala okubuusa aba artist b'eggwanga nti musobola okukolaboratinga ne gavumenti ne mufuna ssente ne gavumenti nebayamba ekyo kimanyi bulungi Jackstar. Yes. Era Eddie Kenzo okuvaayo n'ayiwawo omubiri agenda kufuna ebizibu bye nnafuna nze nga nze. Ngaki? Ne batandika okugamba oyo atukulembera ngani atucoordinatinga ngani lwaki atuukirira sale atubbira ssente zaffe. Kati Eddie Kenzo bye bigenda omutomera. Olunaku lwe yasinkanye President Museveni namusinkana bw'atyo Eddie Kenzo yamaze okufuna abalabe 1,110 nga bati jasi okuyimirira obuyimirizaawo ne President yafunye abalabe omuli abasirikale abasecurity omuli baminisita ba President abatakola omuli abantu ba bulijjo omuli ab'ennugu omuli kati awo omulabe bwe yafunye naye yayiyeewo omubiri ku lw'abalala ate abayimbi abalala tebagenda kumanya nti ekyo Kenzo kyeyakoze yayiyeewo omubiri olw'ensonga abantu abasinga obuugira ddala bali mu music industry batya okusinkana jjajja baagala nnyo okusinkana omubanda. Bwasinkana omubanda alaba nga afunye simpase y'abantu ngazze mu bantu naye bw'ogende wa jjajja kati ng'avaayo bannange tuli Hassan Nduga ennyimba ze yayimba nti neevuma olunaku lwe nakwata kaguta mu ngalo. Kakati bano be bakiteeta ne bakitondawo nti bw'osisinkana ono oba ofunye ebizibu eby'amaanyi naye Kenzo yaleese ssente yannyonnyodde omukulu yamubulidde industry bweri yamubulidde ekisobola biki byannyonnyodde ebyabalema gw'obadde n'essale emyaka gyonna kitootamunnyonnyolanga ne president wamutu waliwo ebifaananyi ng'oli mu state house ne president sale yekka biki muli wano mu masquerade nga beera mu ndongo. Wuliriza nze neebaza nnyo Bobi Wine I salute you lwa kintu eki bonna bannaffe abaatubeerangamu baatyanga nnyo nga tebalina mutima nga balina akatengo nga Bobi Wine gwalina nti senkubuga siyaasa bwe yeesimbawo n'alekulira nti bankanze n'ava mu lwokaano n'alangirira omugenzi padde bitama mukama amumuze mirembe bwe yajja n'adiikulamu awo n'akangakangamu naye n'akita kati bagenze okulaba nti osobola okubeerawo omuntu owaddala ye Bobi Wine nibatandika okubuuza industry tubayambe ki mwetaaga ki n'okutegeera promota yaani okutegeera omuyimbi yaani okutegeera copyright law ng'omusajja byenkugamba bye bituufu Tone Sempijja byenkugamba bye bituufu gwe oyagala kukiwakanya otera kukiwakanya nkugamba oluvannyuma lwa Bobi Wine osituka gavumenti n'epikinga interest neekola ebintu bino ewulire eyagala eyongera okuyamba industry neekola ebintu bino wammanga n'etandika okubuuza nti kiki n'eryoka emanya nti omuyimbi kola tyoni etwala siringisi 7 afunako 100 kampani etwala 600 ne bazuukuka bazuukuse batya anti bamaze okukitegeera bayite mu kampani ezo mukyala Sindi Fina Mugerwa n'aba federation yabo bamule mu parolo simanyi ekongoti Jofre bagenda ne bacomplaininga buli wantu womanyi mu UNCC mu UCC mu Ministry of Information bonna bagenda ne balipotinga nga bakabire ne ragadia kirimu by the way nga bagamba batubba nnyo lwaki bo bali batwala ekinene ffe bannanyini content twala ekitono 2 obulango bwonna obujja mu Uganda osobola okusanga amakampani amanene galangisa abasambi bamupiira bwebweru baki naye nga tulina basita baffe abasobola okuba ne content oyo 3 nga amazima ga Katonda muggulu ogyeko okuyimba ku stage tewali kkubo dda lyonna muyimbi lyayingizaamu ssente nga bw'olaba amawanga amalala kati batandika obbiba nnyonnyola beetaaga mashini ezina monitoringa nga music biki baani abakubye system nnene eyo Eddie Kenzo n'agamba no nga tukyetereeza sooka oyambe ku industry eno nga nange bwe nalaajana ku covid nga bwe nalaajana ku kyalenga nkulaba Tone Sempijja nnyonnyola general ndi mukunyonnyola kakati sente zizze abaana beesunze byempulira sako soke twetolole mu twogere ku sente ezo. By the way Lawrence ojja kunfunira ku muvubuka ono eyayimbye akayimba akago. I make sure I don't forget this gentleman. I want to introduce him. He's training and people are calling his song an alien song. So I think it would make news for us to introduce him to the world. Yeah, awuninge shiny.
katwatulamu katono tukomewo